babbe simu yange omubbi nankubira nangamba mbwe agenda ta noodles zange ku TikTok mwana gwe namuwa sente gwe ti ababbi era noodles zo ziteke ku laptop sikyatambula na noodles mu simu bannange osanga omuntu ku poliisi nga takabira simu naye ng'ebiri mu simu naye era guys abatereka ebyo ebintu noodles mu masimu kati woofiira awo omanyi abafu baba bagala badelitinge ebiri mu masimu gaabwe nakiraba omanyi nti mu Uganda abafu abasinga obungi abayagala akomewo adelitinge ebiri mu simu ye guys ojja kufa odde wali okwate ku ttama ogabe bane banzise goza lwaki bannamwandu ku nnyembe babeera bakaaba bye basanze mu simu z'abagenzi ojja kufa wano omukazi wagenda agwe ku noodles akuba omulanga abantu balowooza nti akukaabira kumba ategedde omusajja gwabadde naye Junior singa ndiwa bannanga balunda embwa mwegendereze embwa ejja kulaba nga akasolo kakuba bwe katerooze nti kapiira teweeyambulanga nga embwa weeri yali ekalumyeko nakuba enduulu era kati sikyasula nayo embwa nzibu nnyo bambi yo yali erowooza tuzannya singa ndiwa Juni waabwe kati oba nandi bagambye ati embwa ennomyeko akasolo bannanga nandiga buleekinze nti ago era nagitikkirawo embwa nenjitwala singa yakajjako ng'oli wa ttima Aliana Sebunya yandibadde yeyagalira kuki Sister Aliana yeyandisinze okukaaba Sister Aliana yandikaabye nnyo gwe nasooka nnokubira nemuga Aliana omanye embwa ebadde nnumya akasolo yatya yo try a pussycat pussy nzibunya ate zibeeramu emizimu kasaba nga nti pussy ziraba emizimu sizaagala nze sirunda pussy waka mbu bazirogeramu mbu pussy ebeerawo ng'ekutundire naye nga mayembe ge gajiri sirunda pussy nze nunda mbwa sirunda pussy waka mbu emizimu gyagala pussy gwali oyinza okuserekawo nga pussy ekutunuulidde bweti ekutte ku ttama ojja kulunda pussy ekiro pussy mbwe ejja n'ekutunuulira bweti n'ekwata ku ttama nga weebase nekutunuulira munekwata ku ttama bweti nga bwenkoze mbune yeesooza n'egenda sirunda pussy mukwano gange yabinyumiza nangambu ye ayayina pussy ewaka naye nga buli kiro mbunga ejja n'emutunulira n'ekwata ku ttama bweti pussy n'emusooza mbu yagenda okulya nga pussy mbu n'egenda kumbe mayembe pussy zo nzibu nze sirunda pussy waka mbu pussy erabe geyeena mbu otunulira maaso ga pussy bwoti mbu olabe geyeena ndeka sami yalwadde sami naawe bulijjo olwala wali osekerera abafudde sami abantu ne bafa n'ozina nakati zina sami ensoogi wulidde ensoogi irabye muganda wange Isima we bamukuba amasasi waseka sami omugenzi Isima we yafa waseka nodda ku live n'ozina nakati zina ensi kyogiwa kyekuwa ensi bw'ogiwa okwagala ekuwa kwagala ensi bw'ogiwa emirembe ekuwa mirembe baana mmwe mwakola ebintu nga munoonya views ne musekerera abafu ensi ogirabye sami Katonda omulabye amaanyi gayina muve ku bantu muve ku nnaku y'abantu nga bafiiriddwa addako ye penge nerumbuye addako ye penge nerumbuye ensi gyeri bakomya nosekerera omulambo okitegedde naawe nti olina omusaayi abaafa bo obulamu bali tebabwagala ne waliwo ebintu nga biraga nti oli musiru Jeneri tumwine naafa ne museka Tamale Mirundi Jr yafa taata wange ne museka tuli balabako baana mmwe tuli balaba taata wange yafa ne museka noyo umalu kiseka ne mudda ku live Katonda gwensinza tanimbangako nze Katonda gwensinza tanimbangako baana mmwe ndi balabako nali simanyi nti sami olwala nakatiseka obulamu obulabye munnange ensi ogitegedde
abantu ne bafiirwa abantu baabwe, abantu bali mu bulumi ne mudda ku live ne mwogera bye mwagadde nakati byogere obulamu bukugwamu mpola njagala buyambi njagala munyakatozeemu amagezi Katonda ono akukwata n'akwawula mu bantu n'akuteeka ku kitanda awo otegeera amaanyi ge tosekereranga muntu afudde. Guys, never laugh to a person who has died. Bonna abafudde olwaleero babadde tebaagala. Teri muntu ayagala kufa. Teri muntu ayagala kuleka baana be. Oza wali wayagala okuleka abaana be nga babonaabona. Naye n'oseka. Nagundi yafudde. Situlago. Bobi Wine nga tabikola. Nga musiba mwogerera. Ndagayo Bobi Wine wasekerera abafu. Kitange we yafa Bobi Wine nayogera naye natukubira n'essimu nateekayo n'obubaka ku Twitter. Gwoseka ki? Tuli munapo. Tuli muli basiru mugenda bonaabona. Mwereetere ebikolimo. Amaziga gabagoberera. Emizimu gibayita. Emizimu gibayita. Gyoli gye bagenda gyodda. Nakati bijinike ebinnyo. Bijinike nakati. Gye bali gyolaga. Nakati sekatata. Anti mwina views. Anti mwina abasiru ababawaga. Sabula baby. Sabu yuza. Nakati yuza. Nakati yuza tata. Ensi nnyoko bw'atakubuulirira. Waliwo ebintu nga bya buntu. Omuntu afudde ne woba tomumanyi bikka ku mumwago. Close your mouth. Afudde teweetaaga na kumumanya. Gwe bw'owulira ati omuntu afudde bikka ku mumwago. Ebintu ebimu naye tebabikolako analysis. N'omuntu ali mu ddwaliro mulwadde nga guli ku live bw'oseka. Byebisiraani ebibagoberedde mubuliddwa emirembe. Amaziga g'abantu gabaliko. Situlago tekitegeeza kuvuma bafu. Tekiriyo. Mwekwese mu situlago. Situlago tekitegeeza kuvoola bafiiriddwa. Ana ne masitulago. Situlago gibeere mune nnyoko. Ani yagikutumamu? Ani yakutumamu bya situlago? Beera mune nnyoko. Wano mu Uganda ositulago linga bw'omu. Eyasuze enjala anyampye agudde mutoyi bizibu byo. Okitegedde mukwano. Obonaabona eno bagula mataka. Uganda ensi wogirabira weeba abantu balina sente mu ggwanga lino. Gwoza sente zibuze ggwe. Abakeera okukola baziina. Ozijje wagwa talina mulimu. Oli awo okeera kwasamira ku tiketi okwoza sente zikubuze. Obadde okola mulimu ki? Ente zimbuze. Tuli mu situlago. Remove dictator gwe yasaamirira. Ojja kumala kumera byoya mu matako otegere nti olina okukola. Muli wano ku TikTok mwasaamiridde. Tuli mu situlago. Ogenda kumala ebyoya mu matako otegere nti olina okukola. We yasaamirira. Bawo osula enjala buli omu abaagisuze. Wano ebizibu bikabira mu nnyumba yo. Amabaala gajjudde leero lwakusatu gye bali banwa myenge. Tambula amabaala mu Uganda. Lwakusatu gye bali banwa myenge. Bali mu campaign. Ng'oli eyo mukazi goko. Museveni atufuze bubi. Gwe gwafuze obubi. Emmotoka mu bondi zigwayo. Abantu bagula amamotoka mu ggwanga lino every day. Uganda yensi yokka ena number plate bbiri ez'emmotoka. Enkadde n'empya. Uganda is the only country that has 2 number plates in the whole world. Tulina enkadde n'empya. Motoka nyingi. Every day bagula. Nze navudde ku bannayuganda. Nina ekivubuka kibeerawo kitunda amanda. Kyaguze emmotoka natidde. Omuvubuka ono sente yazigyewa. Noonya omulimu okole. Ng'emyaka teginnakugendako. Museveni gw'oliko ali myaka 9. Waste time. Mukeera kwogera ku Museveni. Museveni ali myaka 9. He's an old man. You are 24. Why don't you get a job? Emudda mu bintu bya situlago ebitali magezi. Wano waliwo munnabyabufuzi ali obubi. Abo ne Bobi Wine balina sente. Mutabani wa Bobi Wine ali bweru. Gw'owaliwa. Soko yasaamirire. Situlago. Tugenda kwekalakasa. Weekalakase n'ennyoko. Kubuulirana. Wano bannamboze balina abaana mu situlago. Njagala ompeeyo MP. Alina omwana mu situlago. Mpaayo omu. Mutabani wa Namboze lawyer. Is a lawyer. Honorable Namboze Zisani is a lawyer.
obo nabe byofuzi bola abana babe bali kola mateeka ku university bali bweru goli wano mugenda wekalakaso yo chebipira bakube sasi mu kabina bajja kukube sasi mu kabina nga baligira mu Malaysia dole mitwali 5 ngo inake 15 za Uganda sinikebi ebinyi abana babandi bafidde mbisitwage bye byekisiru abana babandi neba vubuka mu lwaki temuyiga eno government bageri pam abandi abali abalungi abategerikika bonna bali mutaka bebase bali takagwa bayasini kauma bali bakomyewo ono umwana Franka bodyguard nemotoka gwe yatomerya wali ebusega bonna bali banangagwe era bintu ebya struggle munnabi abufuza akutwala okwekalakasa mubuzi ya abana be baliwa Bobi Wine aleta omwana we Solomon nzo lunaku Bobi Wine bwali leta omwana we mu struggle nja kujja Solomon ali mu America ali mbakazi bazungu ye yagala duka na balema nzenze je Junior Mirundi tazara nko mwana musiru na banembwe ngamba hey Junior yogere ebifa kugwanga ulinga amazi egwanga azali zala ekyapa kya Uganda kiri wange mbu Junior iwawo omubiri njiwewo guliwa gwe iwawo akabina mbu yira wa abantu omubiri gwe iwawo akabina sina gwe njiwawo bateke mu drone bankube nze sagala kumanyira bavubuka mmwe nabagala okujja ko government muri bweru mwekwese penge ali mu mpokwe Sweden ono lumbuye ali mu mpokwe Turkey sebo nze bankube emigo mwenga muri bweru mwekwese abagala okujja ko Museveni muri nyennyonyi mukomewo tiketi zababula muri awo mwasamiridde fesebo batukube emigo John yakolera abantu mbakolera nzabazala nzazala abantu misaba bagala kumanyira ebyekisiro ebyekidawa byemberamu era Junior wavudde mu situlago nze sina struggle jendimu ya abakazi na sente nze struggle lingira mu loji Junior oboya kala kulaba amanyi gange ngandi ku mukazi waggulu wenkoma ne karakasiza mu loji je ne karakasiza ne mvayo ne nkola ebirala iye Junior I only riot in a bedroom woboya kala kulaba Junior nga ne karakasa ngandi mu loji no mukazi nyezo okula yotinga awe firingira dictator awuka mbakufirie dictator firiro oboje sibanya ntebe mu ntebe nebyo byogenda ku state bakube emigo ku mabina gago na masava sina gantu alabuzira ku nsi yagireyo sobola sibisobola ebyo wange bankube emboko ku mabina ze bankuba mu somero zamala we yasamirira Ruwange Junior mbunyende ku lugudo ne kalakasa inze tamalense bateke mu basement njigolu nyankole sina buddobo obudde bwange mbumala nonya sente na bakazi Junior bakusiyaga amabina gago wange we baba bansiyaga amabina gago gwagagaba linge ebyoya gange nawe agago gagabe mirembe Jano ni mutu malake emirembe Joni yoli musiyazi amabina gago buli omwaga bibi ayi excuse mwa byenga babyange gwe kikulumirawa ni bitu bimwe yogeza bitali mu magezi excuse mwa I won't do that Zewoli kondi muko gago gangi Uganda mwine yenkola yokuwa abantu ebyokola ku byabwe gangi smile gakulumira wa mukwana ne mumpalana Junior lwaki abigula obadde abigulirewa yes ndiya bulungi laba akasusuluka ati mami nankovu ya accident nayo yagano genda niba tikitoka mwefera mbu muri baserebu nolaba tikitoka mbungana yazze ku mukolo mbugata mukwano te wefera teli yakumanyi just fools know you musoko zechi to be famous what have you done nolaba tikitoka mbuna iba mumanyi mbu and who knows in this country TikTok njagala lero okero olwali olaba najja mu dwaliro kulaba people don't have time for you by the way on a serious note
era chicken walwala wano wabiraba njagala TikTok olwale today oyingireke ensambi awo olaba wali ajjo kulaba. People don't want to know, like they don't know you. Emira kubanga Junior bamujanjabidde ensambya abagagga ne bajja Lawulia TikTok agamba mbu Junior bamulabye bangi. My brother, you are not me. Junior mulala njagala olwa mbu abagagga ne bajja ne balaba Junior nze no bango b'ensambya lwa abantu. They chased me out of nsambya because naina abantu bangi. That is a fact. Era ne bagamba nti Junior yagenda. You are disorganizing the whole hospital. Wano na lwali nsambya abagagga ne bajja rich people. Oloza mna abagagga tubamanyidde kuno ku app eno TikTok tewali mugagga agenda kwakalira. That's the funny bit of internet. Tewali mugagga gogenda funa ku internet tebakulimba nga toyina mulimo baako byotunda ati sibako kyotunda n'otunda ebivumo. You can't sell abuses nawe. Internet ujifunamu oyina okubaako service gyo offalinga. Kati mwe ba TikTok kye mutamanyi muli banaku Alpha Motors abayambi abawadde amabugo muvume kye kizibu ky'abaavu mu nsi. Omwavu buli w'omuyamba amaliriza akuvuma. Oyo mwana Alpha Motors ayina omutima omulungi nabawe emiliyoni ne mumuvuma. N'olaba TikTok tayina na mufaliso munju wadde katini aliko Alpha Motors avuma. Notu ya TikTok nga newaabwe amalalo gagwamu senga we yafacha mubanja olugoye. Alpha Motors itayina kye yakoze golese eki jawo kunyiza abantu amatako. Nze kale muntama ne bujja bonna ne bwesongola ate wali ku TikTok obuwala bono butuyano mwebabi muli ku bulungi bwa Snapchat bwa filter tubanaze buli TikTok omuwala de maso twabaye mufanana mutulange enkejje ne mujja kuzika mwena ne mwekoza mwena ne mwetunoze ebyabalungi muli babi bazibu muli kumanyi ga filter nange. It's too much. Nebuteke emimwa matako nebuteke emimwa munyindo n'obutunulira bubi buzibu bwe bukola video buteka mu filter lwaki muteka mu filter mba munyirira be like me. Nze naba na filter wano bwe mfanana ne TikTok ogeno mutuka ko ngawunya ku TikTok mufanana bulala ne TikTok mutuke ko maso ojja kweguga byo walidde mufanana bubi mwabatayina mpisa. Ne mugendo kuzika mama wa munnammwe ne mutandika okugeya okuzika bakugeya eri abadembaga kale mukwasa obusungu you are too cheap sinza babira munze nova kuzika nodda ku internet nogeya habutebete babadete mara emere ne muli bantu kimwe okuzika bakugeye badembaga mama mundafiridwa mama we the girl lost the mother buli yagenda okuzika koma wageya muloze bimukola birungi kale mukwasa obusungu mwetaaga okuba n'okulya kote kuzika kwa mama wa munno gwe njoko bwanafa nawe babikole kale muswaza mwe banaku amagezi temuyina empisa zaababula mwakulirawa omuntu tuuka kuzika kwate entebe tuula wotudde nimwe sirobosa nimwe tarabuda nimwe parauda mwe babi temina sente. Alpha Motors namugambi nimugamba Alpha Motors olimedde mu banaku oyo mwana Alpha Motors ayina omutima omulungi segula bangako muntu kikusawa yalirazo kuwaka kadengo ofiiriddwa ngata kwinako na Uganda n'obusete bwe mwali tabali tebuzimba nga tebuguyana na kapamata ba TikTok 12 mugenze n'okwesave nga temusevinze mugenze mu nyamatako motudde mbotebe herafe tuvude Kampala tibaserepo musigale wamwe ne muzunga wano ne muzunga mulinga rabbits. You like a bunch of rabbits. Kali mutama obafiro wakwatu wakulirako mu sente neze doza Junior ekinyambye nakulirako mu sente. I always give myself respect. Kwituke wantu tuula ko wamu mutuleko wansi ba TikTok ne buli mukolo unyenkwawa gwazunga mu bato unyenkwawa. Why don't you sit down? Why don't you sit down for God's sake? Mulinga bumyo you are like rabbits ne mutuka ne mulwanire mmere
mulwanira mmere ya lumbe kati wamwe mufumba. You TikTokers, do you cook at home? No jano ulya mmere yo lumbe bandange. No. No. It's not fun at all. Nemusiba ne mmere. Ololi serebo wawagwe. Obwa serebo kwe wachitibwa. No you star. Obwa star tebabu yetuma. It's in you. Junior nebwe ntambula ku street. Nebwe nkera nendwala. The whole country gets to know that Junior mulwadde. Yerevo kwendi. Even if I become sick right now. Insi your name anya. Junior is sick. The president knows. General Salamanya. General Mozi gets to know. Because the change is chetuma. It's in me. My God. Mimi ni mwagala mwe kaka amanya. Erinya tebali kaka. Nze nava ku YouTube zaba n'abagwagwa siriwo. They thought they are bigger than me. They wali asinga manye ku internet. Nobody. Bobochi wakana moteka mu biography yoteke mwe yange. Gena musachi engine ya Google. Uteke mwe erinya lyoteke mwe yange. We see localism emanyana. Mwetumye binyanya. You are not even proud of your names. Siba koko siba nya chicken. How do you call yourself those stupid names? We yiteri nyalyo. Mulikire ukwitega ganyanya gatali mu magezi. Siba nya lwichipi. Muraka tukwetu mapigirates. Ukiruti nwitu magaganyanya. Sibanya kabata nkoko kati bogendo choba visa bazibama. That's why visa bazibama. Omuzungu weita chicken agendo kera mugwe katongole akuwatya visa amanyoli mufere wetume erinya lyo nze lina erinya lye nina liwangadde kuva ku bajjajjange Tamale Mirundi bo ne bwenyende Sudan bamanyi for my great grandfather. Jajja wange yali chief mu Buganda. Yagaba netaka mu 1900 Buganda agreement. My grandfather Mirundi was a chief in Buganda. If you don't know my history kati jifuni. Mayama mumute mutumanyi. Kasa jeni ya setas jajja wange yali chief mu Buganda. Era mu 1900 Buganda agreement family ya fe yagaba netaka. We are landlords. Please research about us. Mbera umogera ku bantu be mutamanyi mumanyira abantu. I'm not like you. My grandfather was a chief, the late Yohana Mirundi, who was known in this country. My dad Nadia Tamale Mirundi, my jajanga bamitanga Tamale Mirundi, Yohana Mirundi. Known. Yohana Mirundi we my dad Tamale Mirundi senior. Then now unzaliwo Tamale Mirundi Jr. And my son will take over. Kakati erinye liwanga the generations. Teribera obubezi like that. Era mbalaba munwanisa. Junior tosola mulwanisa. The name is bigger than him. Erinya lye nina linsingo obunene. So you can't fight me. Junior ne bwenkera n'enkola ebyekisirwa abantu tebajja kuntya. Because the name is bigger than me. Erinya linsingo obunene. Kati obandi koze ekitelifa. I'm a brand. Tubra mudano ne munvuma mbuduniya olumunju mutunde because bonjogera ko tunda nsitunde ne bwendwala bulwazi nsemanya I'm a brand sina gwe netaga tewerimba manyi kyendi bwe nkuyamba nenkuwa ku masanyalazi nze sikola mawanga magati live zange tezibako bana abamwe amanya mugayina kubanga mwegatta mulinga totas mulinga afudu okulala ivunga za kyalo no gattako eyange embabu omu wanumanize ame nenkube sawa namba nga kwebali balaba eyo talent botegerera nti omuntu wa maani ye muntu akola live yeka nga tayina views ekibaita brand nzo kwogera talent it is in me kati nenda babano era genia bana ava mu boys dormitory ngagwa nze ndabwe nali netaga mu boys dormitory bali balaba munze era we nava mu negwa that is a fact. Era we nava mu boys dormitory yagwa mugezezaako jiza boys dormitory ekomyewo ne muleta buli kasasiro era eganyi. Junior is not in. You can't be me. Inse kyenkola ku internet tosobola kifuna walala. Era munvuma ne munchawa ne mudda.
Nze abantu ba TikTok munvuma ne munchawa nera mu mala mudda because I'm alone. Era boys do me to iyagwa because of me. Nze buli kyemva mu kigwa. Nse yagala mirundi. Oya mubereyo ne muloza ati bye mukola mwaba sobola bikola tusobola bikola n'okubasinga. Just budde bwe tutayina. Eneba kino but events kimanyira. Junior koko za YouTube ogenda gwa nkuwadde amagezi gwa tayina na toyi mu kibugo owenze. Gwe. You give me advice. Oyina banene kigwe nobody. Wali wa genocide ngo yagala kumubana akugoba. Nyingi lokola ba genocide musigala ku gate tumbavu. Go wenza amagezi nzayi nogakuwa. Nganesho ya ono muvubuka ono we Western Uganda. Ona imbo lunyankole yani iyo shoje wategeka. Sigati yali deputy speaker wandi badoje tegeka gwe. Nakulironga ntwale wa muganda wo hamo angule kotebo ngutwale hamo mugambechi. Gwa unyakamwe. Gwe nobati mubampa amagezi toli muto kidanga na mugwe. I'm not your level. Bire mbali abavubuka baferi yabo basalumu simanya bani kasasiro. Gotwali yamu yo level yamu. Tudde mu nyumba yabo kadde 200 million. Mason. Gojomanyira gwe ku myaka jange. Musula mu yumba mupangisa. Mwina toye zatalaga you be ono migwe. Nagule taka ndi mu Mason ya milioni 15 ya milioni 2. Etaka nali gulo kadde 15 roughly 300 million. Ndi mu Mason netuli. Muri kumizigo mupama moto izatalaga. Emana kate ni mayumba. Nze juni yancyatega sente ningatege nsenene. Mbavubuka mote mudanga mo kumanyira baizawe. Nyendo kole kintu mbambaze. Nze ndi mu bazinzi. Junior bolabanga nkole ekintu. Tegera waliwo sente. Mwagamba sina nyumba sina wensula. Ebintu tubikola tuwekwese. Teba kutuma basiro no yitanzi. Nze ndi mugagga muganda wange. I have the money. Chechibamvumya. Era tayina nyumba. Yalaze ya neiba. Atulage oloza tugenda twesoma mukwano. Nja kulaga property zange n'okuti otyegwe. Genda ku ministry ya land zotekemu erinnya lyange olabe ettaka lye nnina. Ai jiji yali ampita. Dikire ayowerese. Nimuga God gave it to me. Genda ku ministry ya land zoteka Tamale Mirundi Jr olabe land titles. Oza tuli wantu asam. Ebavubuka mweze mbalaba nemba sekerera. Ewe juni yense jammo kuba ngensanga wa. Mu makaga nge mwensanga. Byemukero kolerera byennina. Aize chake erokola. Nkolera ki? Ekitesa rent ze chapangisa. So mube muwa amagezi sirimu. Mujje munebuzeeko. Nze sikyayogera n'abavubuka basula mu mizigo. Buli kisintu omanyi nti okyapangisa. Sina buddebo. Sikyayomba n'abavubuka basula mu mizigo. I'm not competing with you. Liji kati ndi mu ndala. Tomanyi na musingi guzimba ntaana. Tinyombe nawe. Yuva sikyayomba n'abantu. Ogana tuli omuvubuka tamanyi na musingi guzimba ntaana. Manyirenza ina makagange. Wetunatuuka mu byokulya abakazi tujja bayita we mumanyi. Kubeera mu gym okola bunyama. Okero otya mu gym okola bunyama. Nga tolina wadde 10 mu mpale. Gwagaye nyumba bazizimbisa gym. Nubalaba basitula bunyama. Obunyama bukuyamba ekitumbavu. Waye ko mugaga akera mu gym. Bali majimo. Ndemo kola kifuba. Kikuyambe ki? Ekifuba kisasulawa. Bibozi byabavubuka abalimo. Muteka mweyo level nawe. Kalize Junior ni obode bwa gym gobonda ba. Nkira kubala senti. Mbera ku maduka gange mbala senti mbala stock. Gojomboli lambo musitule ebyuma mu gym. Ibyo bavubuka bavu be babibera mu ebyo. Osu obunyama wakoze ekimunsi. Nembala bambu mutambula osala masavu kigoyina gwo mwavu. Ojja kwetwala mu sauna we yoche ekibumba gwe. Etukiri mu sitimu twesiti toyina savu lyoyina. Ojja kwekumako omuliro mu kabina. Ngoli mu sauna sima oli mu sitimu we yasamirira. Sitimu zafa abagagga. Ne kati gwe ogenda mu sitimu osale ki? Oyina masavu ki? Olya bubi. Olya Rolex. Olya ngano masavu kigoyina. Enkoko jirya ku weekend.
ene musitimu ndi musauna mujja kweyo kyemitima mmwe mujja kweyo kyobutaago kale olwaleero bwentyo bwenjikomeza